اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. amatenda malungi agatali mu bukendeevu bwonna gawakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo eyakoowoola abantu mu ddoboozi ery'omwanguka n'abakowoola n'abagamba nti abange mmwe bantu mmwe ya ayuha nnas abange mmwe bantu mmwe i'budu rabbakum alladhi khalaqakum musinze Allah wammwe oyo eyabatandika nga temwaliwo era oyo eyatonda abo abajja nga temunnabaawo kubanga si mmwe ab'enkomerero. Era Allah subhanahu wa ta'ala nga atulaga ensonga lwaki ye gwe tulina okusinza yekka yatugamba nti alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a yoyo eyatuteerawo ensi eno nga tugitambulirako tetwewese wadde okugwa wadde okukankanyizibwa. Era Allah subhanahu wa ta'ala yagitufuulira nga tugitambulako kyere nga tewali atugambako. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum n'atuteerawo ebyokulya ng'amala kutonnyesa nkuba okuva mu ggulu. Enkuba eyo Allah n'ayisizaamu n'ameza ebibala ebyenjawulo okuva mu ttaka nga byakulya tubeere nga tuwangaala bulungi tusobole okumusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kyovola ku nkomero ya aya atugamba nti fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ku lw'ebyo bye mbakoledde ekisooka ekyokuba nti nze yabatonda, ekyokubiri ekyokuba nti nze yatonda ababasookawo, ekyokusatu ekyokuba nti nze abagabirira mwandisinzidde ku ebyo ebisatu ne mutateekawo bakatonda balala ba bulimba ne musinza nze nzekka. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti akyatuteese mu abo abamusinza yekka. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala we tuba tetuli atufuula bamusinza yekka, we tuba tuli tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atunywereze ku mbeera eyo paka tunaamusinkana. Kubanga okwesiima kw'omuntu kuno ku nsi, okwesiima kw'omuntu ku lunaku olw'enkomerero ne mu kabuli, Allah subhanahu wa ta'ala yabiteeka mu kumusinza. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo akyatulekedde ebyengera nga biyitirivu obungi. Allah agamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, newe tukeera kumakya kubibala wallahi tetusobola kubimalayo. Lwaki tetusobola kubimalayo ate nga bibalika? Olw'ensonga eri emu yokka weeti, bye tumanyiiko ku ebyo Allah byatuwa bye bitono, bye tutamanyi bye tutasobola na kuteebereza bye bisinga okuba ebingi ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa ne byatumanyisa. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ja'alana muslimin, oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyatufuula abasiraamu. Abasinga mu ffe twagenda okutegeera nga tuli basiraamu, abalala bagenda okukwesa ku makya, ababadde abalokole, abadde abakatuliki, abadde abasamize nga balaba tebikyagwana wadde okusaana, basaana kubeera basiraamu era shahada ne bazitoola kati basiraamu. Tumwebaza yatulungamya eri obusiraamu, tumuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusaba ebbanga lyaffe erisigaddeyo buli omu lyatamanyi abeere nga lituwangaza nga tuli basiraamu, era agenda okutujjulula okuva mu nsi muno nga tuli bakkiriza. Yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti la yadkhulu aljanna illa nafsun muslima, teri agenda kukomba kujja naawadde okuwulira olusu lwayo okujjako asinkanye Allah subhanahu wa ta'ala nga musiraamu. Kyova olaba yeewerera Allah subhanahu wa ta'ala bavudde mu bulamu nga si basiraamu
naganti innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffaru ulaika alayhim la'natullah. Mazima ddala abo abakafuwala abampakanya nze n'omubaka gonna basindikira ne bagenda okuva mu bulamu buno nga tebasiramuse. Ulaika alayhim la'natullah. Abafaanayo batebalina ekikolimo okuva eri Allah yabagoba mu kusaasira kwe. Wal malaikatu wan nas ajma'in. Ne bamalayika basaba Allah abeere nga agoba mu kusaasira kwe buli muntu afudde nga si musiraamu. N'abakkiriza bonna buli afa nga si musiraamu baba basaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amujja mu kusaasira kwe. Kyova olaba Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu we yalinga ajjukira ebyo bye baalimu ng'obusiraamu tebunnajja mu mbeera y'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ekyengera ky'obusiraamu kye yabawa. Yayogeranga ebigambo bino bwe yajjukiranga bye baalimu nga tebannasiramuka. Yagambanga nti kunna adhilla, mazima ddala twali ba wansi, fa a'azzana Allahu bihadha ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala n'atufuula babitiibwa, n'atufuula babbeeyi lwa ddiini eno. Baali banywanga omwenge ne batamiira ne bayita ku maka gaabwe. Baalinga batta abaana baabwe ab'obulenzi nga batya nti biki bagenda okubaliisa. Baalinga bakola amawano mangi. Naye obusiraamu bwe bwajja ne bubajja mu kusinza amasanamu, ne bubajja mu kusinza lubaale n'ebifaana we bityo, Allah subhanahu wa ta'ala ne babundugulako ekyengero ky'obusiraamu. Kyova kwalinga kwebaza era babulwanirira kubanga obusiraamu bwabajja wala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutte nga tuli basiraamu. Naam, hadithi zino bbiri biidhnihi tabaraka wa ta'ala nga bubaka eri yenna eyali akutte kkubo n'agenda ew'omusamize, n'agenda ew'omulaguzi, n'agenda ew'omukubi w'ebitabo ng'alina ensonga emututteyo. Ezimu ku nsonga abantu ezibatwala mu balaguzi oba bakubi b'ebitabo. Message egenda eri abantu afaana bwe batyo. Yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi ya Abi Hurayra, hadithi rawahu Abu Dawuda. Yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, yenna agende ew'omulaguzi, agende ew'omukubi w'ebitabo, agende ew'omusamize ng'alina ensonga emututteyo. Buyinza okuba bulwadde nga bwe bumulemeddeko, buyinza okuba bulwadde bwavu nga bwakooye, ayinza okuba abadde anoonya mukazi nga yamubuze, ayinza okuba abadde anoonya magezi nga ge gamubuze, ayinza okuba n'ensonga yonna gy'asobola okuteekawo. N'asalawo agende ew'omulaguzi oba ew'omusamize oba ew'omukubi w'ebitabo, n'amunnyonnyola ensonga emututte. Omusamize n'awuliriza oba omulaguzi n'awuliriza ensonga etutte omusajja ono oba omukazi. Oluvannyuma lw'okuwuliriza n'abaako ne byamuddamu, n'abaako ne byamulagula nti owange omanyi neiba waali ku sayidi eno oba muganda we waati ne waati, oyo yakutambulirako, yakulemesezza emirimu, yakulemesezza kino ne kino, yayimiridde mu kkubo lyo ery'okugaggawala. Fasaddaqahu bima yaqul, n'ogeza n'okakasa omulaguzi byakugambye n'olabira ddala nga bituufu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Oba omaze okukaafuwalira, oba omaze okuwakanya ebyo mubaka waffe sallallahu alayhi wa sallam bye yatujjira nabyo. Biki bye yajja nabyo mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Omubaka yajja n'ekigambo kimu, yajja n'ekigambo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Kati omubaka wagamba nti omuntu ono agenze w'omulaguzi n'abeerako ne byamugamba, n'omulaguzi n'abaako ne byamuddamu. Ono agenze w'omulaguzi n'abikkiriza nti bituufu,
فقد كفر بلا إله إلا الله omuntu oyo aba amaze okuwakanya ekigambo kyabadde yakkiriza ekya la ilaha illa Allah makulu mu bufunze abeera akaafuwadde. Mu riwaaya endala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti man ata arrafan au kahinan omuntu agende w'omulaguzi oba omusamize oba omukubi w'ebitabo fasaddaqahu bima yaqul n'abeerako ensonga ezimututte n'azanjulira eri omulaguzi. Omulaguzi n'abaako ne byamuddamu nti kino ne kino ne kino kyekiremesezza. Fasaddaqahu bima yaqul ono agenze ow'omulaguzi n'akakasa ebimugambiddwa omulaguzi. Fakad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam era bamaze okukaafuwalira ebyo omubaka waffe sallallahu alayhi wasallam bye yatujjira nabyo. Nga biki bye yatujjira nabyo tubirabye kigambo la ilaha illa Allah aba amaze okukaafuwala. Yenna yakwata kkubo n'agenda ew'omulaguzi ng'alina ensonga ezimututte n'azanjulira omulaguzi. Omulaguzi oyo n'abaako ne byamuddamu ono n'abikakasa kimanye nti wavaayo obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala abukugobyemu. Oli mu kwekaza bwekaza ekituufu obusiraamu Allah yabukugobamu era olina kuddamu kutoola shahada mpya wakaafuwala. Era singa osisinkana Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera efaanana weetyo mukazi gwe oba musajja gwe oba muvubuka gwe Allah n'akugerera n'ofiira mu mbeera efaanana weetyo nga teweenanyereza Allah nga tozze mu busiraamu maata kafiran oba ogenda kufa ng'oli mukaafu. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Bantu bangi bagenda sinkana Allah bakuba enkyukwe beewuunye anti bye baali basuubira si bye basanze mu maaso ge bw'ekitiibwa Allah. Baali basuubira baali basiraamu, baali basuubira bakola emirimu nga bagikola basiraamu naye nga balina bye baakola, balina bye baalowooza, balina bye baayogera ebyabajjisa mu busiraamu, obusiraamu ne babuvaamu nga tebategedde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abasiraamu abannamaddala era agenda okutujjira mu bulamu buno nga tuli basiraamu abannamaddala. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra fi dunya wal akhirah. Tukyatambula nga tulaba enzikiriza z'abasuufi. Tuli ku kibinja ekimu ku bibinja 73 omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam bye yatulabula nti bigenda kwawukana ku busiraamu ku nkomerero y'omulembe. Fasataftariku ummati bi73 firqa kama qala sallallahu alayhi wasallam. Yagamba omubaka waffe sallallahu alayhi wasallam nti obusiraamu ebibinja bingi bigenda kubuvaako, bigenda kuva ku busiraamu. Ebibinja ebyo yabitubulira bigenda kubeera 73 naye yagamba nti ebibinja ebyo byonna byonna finnaari illa wahid, byonna bigenda kubeera bya muliro okujjako ekibinja kimu kyokka ekigenda okuwona. Basahaba abaaliwo baatwala obuvunaanyizibwa kubanga kyabatiisa ne babuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kibinja kyekyo ekigenda okuwona. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abagamba nga naffe atugamba ekibinja ekyokuwona oluvannyuma lw'okwawukana kw'ebibinja 72 ku busiraamu. N'atugamba nti kyemunaalabanga kyekutte ku nkola yange ne ku nkola y'abaana be nabalekera kyekyo ekibinja, ng'ategeeza Abubakar, Umar, Uthman ne Ali abana abeekutte ku sunna z'omubaka Muhammad sallama ne ku sunna za bakhulafa ar-rashidin be bagenda okuwona mu kaseera kafaanawo katyo. Nabwe kityo ekimu ku bibinja ebyo 72 ebigenda okuva ku busiraamu mwe muli ekibinja eky'abasuufi asuufiya. Tukyatambula nabo nga tulaba ezimu ku nzikiriza zaabwe ezitali ntuufu. Twagamba mu ntandikwa y'omusomo guno nti abasuufi beeyita amannya ag'enjawulo okusinziira ku bifo we babeera.
nene tugamba nti wano Uganda abasuufi be Uganda betuuma oba beeyita erinnya ery'aba muhibbiina oba abalidi. Buli wowulira abalidi oba muhibbiina oba otuuse ku basuufi e Uganda. Wabula oba ogenze Kenya oba Sudaani oba mu nsi endala beetuuma amannya okusinziira ku bifo ebali, olw'ensonga nti abasuufi abo ambuleere bagatta ey'okuba nti basuufi. Naye mu busuufi bwennyini mulimu ebibinja ate ebirala nga birina enzikiriza ez'enjawulo, nga birina obubonero obw'enjawulo ku bibinja ebirala mu busuufi bwennyini, nga tugenda okulaba biidhinihi tabaraka wa taala. Olwaleero tugenda kulaba emu ku nzikiriza zaabwe abasuufi ebafuula abatali basiraamu, ebafuula ab'enjawulo ennyo ku busiraamu, newankubadde nga ku bifaananyi byabwe kungulu olaba nga bambala enkofiira n'amakanzu, batola n'essalaamu, ne ku hijja bagenda ne bakola okusiiba basiiba n'eswala basaala, naye nga olw'enzikiriza zaabwe enfu ezaava ku busiraamu oba ku nzikiriza entuufu, enzikiriza entuufu gye tujja mu Qur'ani ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam zibafuula okuba nga si basiraamu. Olwaleero biidhinihi tabaraka wa taala tugenda kulaba enzikiriza egamba aqidatu suufiyya fil manamati warru'ya wal ahlam. Sufism reliance on dreams in legislation. Okukkiriza oba enzikiriza z'abasuufi mu birooto mu kubagibwa amateeka amakulu, nti abasuufi amateeka agabafuga ezimu ku source mwe bajja amateeka ago birooto bye baloota. Abooluganda balungi abatuuliriza era batulaba, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaleka atuteereddewo amateeka ku bikwatagana ku birooto, era yatugamba ebigambo bingi ebikwatagana ku birooto. Lwaki yatugamba ebigambo bingi n'atuteerawo amateeka mangi ku birooto? Olw'ensonga nti yali akimanyi nti emirembe gyasooka mingi gyabula, naye ng'okubula kwabwe ensibuko yaakwo byali birooto. Kyovula ffe n'atuteerawo amateeka mangi galina okutufuga ku birooto. Mu hadithi emu, hadithi nga ya Abi Hurayra ng'eri mu kitabo kya Muslim, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti ebirooto bya miteeka esatu. Yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti arru'ya thalatha, ebirooto bya mitooke esatu. N'agamba nti farru'ya as-saliha bushira min Allah, waliwo ebirooto nga birungi, oloosa ovuga emmotoka, oloosa oyingidde ejjana, oloosa owasizza, oloosa ozadde omwana omulongoofu. Ebyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam muteeko ogusooka gwe yatugamba ogw'ebirooto. Naye n'atugamba nti ebirooto bifaana we bityo bibeera bushra min Allah, bibeera ssanyu oba kusanyusa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nga kudda eri omuddu weeno aloosa ekirooto ekyo. N'agenda mu maaso omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti wa ru'ya tahzinun min ash-shaytan, ati waliwo omuteeko ogwokubiri ogw'ebirooto, ng'ebirooto ebyo byo binyiiza, bitamwa, nga bibi, nga tebyandisaanye kulabwako. Oloose omusota guggoba, oloose bakutema ejjambiya, oloose oyavuwadde, bifaana we bityo. Yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ebirooto ebyo biba biva eri shaytaani. N'atubulira omuteeko ogwokusatu ogw'ebirooto, wa ru'ya mimma yuhaddithu almar'u nafsa. N'ebirooto omuteeko ogwokusatu byebyo omuntu by'abadde alowooza ebibadde ku mutwe gwe, ng'emisana gwonna awangadde nga waliwo ebimuli ku mutwe. Ayinza okuba abadde anoonya nnyo ssente, ayinza okuba abadde ne gwalowoozaako ennyo, ayinza okuba abadde ne yamusumbuye,
n'amukyankalanya obwongo n'amulowoozaako nnyo kati bwe kituuka ekiro ne yeebaka n'aloota ku ekyo kiba kitegeeza nti kyekyo kyabadde alowooza ennyo ekibadde kimubadde ku mutwe era nga guba muteeko mu muteeko gy'okuloota. naye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okutunnyonnyola emiteeko gy'ebirooto egy'esatu n'atuwa solution, n'atuwa ekikolo n'eddagala, n'atugamba nti fa in ra'a ahadukum ma yakrah, singa omu ku mmwe aloota ekimutiisizza oba ekibi ng'akitamwa falyakum falyusalli. yatuwa eddagala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuntu singa aloota ekirooto ekibi azuukuke abeere ng'asaala. wala yuhaddithu biha annas, era ekirooto ekyo ekibi omubaka waffe sallallahu alaihi wasallam yatuziyiza n'atugaana okubeera nga tukinyumiza omuntu yenna. mu hadithi eyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atulaza emiteeko gy'ebirooto era n'atuwa n'eddagala ku birooto ebibi. mu hadithi endala eya Qatada radiyallahu ta'ala anhu yagamba nti sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, nze kennyini nawulira naliwo ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ayogera ebigambo bino, n'agamba nti arru'ya as-saliha min Allah, ebirooto ebirungi biva bivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. n'agamba nti fa idha ra'a ahadakum ma yuhibbu, singa omu ku mmwe aloota ekirooto ekirungi fala yuhdithu bihi illa man yuhibbu, takinyumizaako omuntu yenna okuggyako oyo gw'ayagala. lwaki atukkiriza okukinyumyako eri be twagala? olw'ensonga nti tuba tukimanyi nti tebagenda tukwatibwa nsaalwa, tebagenda tukwatibwa futwa, wadde okubeera nti batuwalana ku lw'okuba tuloose ekirooto ekirungi. atugambye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti woba oloose ekirooto ekirungi tokinyumizaako muntu okuggyako oyo gwe weesiga nti tagenda kukwatibwa nsaalwa, tokinyumiza muntu okuggyako oyo mukwano gwo gw'oyagala. naye n'atugamba nti wa in ra'a ma yakrah, naye singa omuntu aloota ekirooto ekibi abeere ng'ayimuka, waba yeebase ayimuke abeere ng'afujja obulusurusu ku mukono gwe ogwa kkono emirundi 3. waliyata'awwadhu billahi minash shaitan, era abeere nga yeewogoma ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala amutaase obubi obuli mu kirooto ekyo ekireeteddwa shaitan. kubanga twalabye mu hadithi esoose nti ekirooto arru'ya as-su'i minash shaitan, ekirooto ekibi kiba kivudde eri shaitan. kakati kyuvala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kulwakuba yatwagala nnyo, yatwagaliza ejjana, n'atutamya omuliro era n'atutamisa okubeera nga tukola ebyo ebisobola okutuviirako okuyingira mu muliro. yatugamba nti singa oloota ekirooto ekibi, okwewala ebisobola okuddako, beera nga ozuukuka obeere ng'ofujja otulusurusu ku mukono gwo ogwa kkono, obeere ng'osaba ne Allah subhanahu wa ta'ala akutaasa shaitaani, ng'ogamba otya nti a'udhu billahi minash shaitaani rrajim. era n'atugamba nti wala yuhaddithu biha ahadan, era ekirooto ekyo ekibi togezangako n'okibuulira omuntu yenna, wadde mukyalawo, wadde baana bo, wadde omuntu ow'okumpi. lwaki? fa innaha minash shaitaani, olw'ensonga nti kivudde eri shaitaani, eba erina byekwagalamu, era ekyo onaaba okikoze, yatugamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti tekigenda kubeera nga kikkosa ekirooto ekyo ekibi. tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuteeka mu abo abagoberera sunna ze. waalam, tukimanye abooluganda ensonga zino bbiri nga tukomekkereza biidhnihi tabaraka wa ta'ala. tukimanye nti anna ma yaraahu arra'i fi nawmihi, nti omuntu ono aloose kyonna kyaba alabye mu kirooto kibi oba kirungi, kad yatahaqqaq, kisobola okutuuka, fil yaqdha, mu mbeera ze kisobola okutuuka oba okutuukirira. wakad la yatahaqqaq, era mu mbeera ey'okubiri kisobola obutatuukirira nga we wakiroose. kyova olaba
la yambaghi al-i'tiqad tekigwana eri musiramu okubeera nga akkiriza bi anna ma ra'ahu fi manamihi sayaka la mahala. Ayina okuba nga akkiriza, ayina okuba nga takkiriza omusiraamu nti kyalabye mu kirooto kigenda kubeerawo tebali kubuusabuusa. Eyo enzikiriza talina kubeera nayo omusiraamu. Kama la yambaghi, era nga wekiri nti tekyandigwanye al-khawfu minhu, okutya nti ekirooto ekyo kigenda kutuukirira wekibanga kibadde kibi. Omukkiriza talina kutya nti ekirooto kigenda kutuukirira, era talina kubeera nanzikiriza nti kigenda kutuukirira. Walakinahu yashra liman ra'a ru'ya tasurru ay yatafaal, era kigwana omuntu alabye ekirooto ekirungi okubeera nti abeera optimistic, abeera n'essuubi nti oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala kyandosezza mu birungi kisobola okutuukirira. Ekyo nno waabanga akirina omukkiriza kibeera mu kye bayita husnu dhanni billah, kulowooleza Allah subhanahu wa ta'ala kirungi, kubanga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti dhannu billahi khayra, Allah subhanahu wa ta'ala mumulowooleza birungi. Ensonga eyokubiri, wa amma al-khawfu minha, wabula okubeera nti omuntu aloose ekirooto ekibi n'akitya oba n'atya nti kisobola okutuukirira. Aloose afudde n'atya nti agenda kufa, aloose omusota gumugoba, aloose ayavuwadde n'atya nti kigenda okukutuukirira. Fa ilajihi bikatmiha, okujjanjaba ekyo kirimu kubeera nti omuntu tayogedde kirooto ekyo, tabaddeeko na gwakibuulidde yenna. Wattaawudhu billahi min ash-sharri wal istighal biswala wadhikir wabidhalika yusallim insha Allah. Era kirimu kubeera nti omuntu singa aba aloose ekirooto ekibi okukijjanjaba butakyogera na kubeera nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala amutaasa obubi obuli mukyo, era n'okubeera nti yeefuula bize mu swala, n'okubeera nga ayogera ku bwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ekyo aba akikoze agenda kuwona biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Bizibu ki ebisobola okuva mu kubeera nti omuntu akkiririza mu birooto nti bigenda kubeerawo? Ebizibu bingi ebivudde mu ekyo. Abantu bazimbye amasabo olw'okuba bakkiririza mu birooto. Abantu bali mu ttaka naye nga Allah ayisirizza ku birooto. Abantu bangi bagenze mu masabo, abantu bangi basse bannaabwe olw'okuba nti bakkiririza mu birooto. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wama ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Suratul Isra'i aya yankaaga, Allah subhanahu wa ta'ala yali agamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti tetwafuula birooto ebyo bye twakulaga illa fitnatun linnas, okujjako nga kyali nga kigezo eri abantu abaabikkiriza n'abo abaabiwakanya. Kyova olaba nti entandikwa ya shiriki n'okusaasaana kwayo ne bid'a, bantu bangi bakoze shiriki, bantu bangi bagenze mu masabo olw'okuba bakkiriza mu birooto. Waliwo omuvubuka yajja muzikiti nga tuli muzikiti tudde, n'atugamba nti nzize wano taata nsindise. Netubuuza nti taata waaliwa? N'atugamba taata wange yafa. Netugamba akusanzeewa? Mbadde neebase nandoosa nga ŋŋamba nti ŋŋende muzikiti ŋŋende nsaale, era ge magulu gano kwe kutambula kuno. Ekyo sheitaani yakiroosa omuvubuka oyo ng'ekimanyi bulungi nti singa agenda okusaala eswala eno Allah subhanahu wa ta'ala tagenda gikkiriza, era ng'akimanyi bulungi nti wanaakikkiriza ekyo sheitaani egenda kuleeta ekirala ebeere nga emubuza, emutandise na kirungi naye egenda kukomekkereza ng'emulagira ebibi oba ebyawukana ku nzikiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam, nga tukomekkereza enzikiriza z'abasuufi ku birooto, aqidatu as-sufiyya fil manamati war ru'ya wal ahlam. Abasuufi bakkiriza
nti ezimu ku source mwe bajja amateeka bye birooto nga olaba nti akidatuna ahli sunna wal jamaa enzikiriza zaffe ba ahli sunna wal jamaa tukkiriza nti amateeka agatufuga kuno ku nsi galina kuva mu Qur'ani, galina kuva mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, galina kuva mu kwegatta kw'abamanyi, galina kuva mu kugeraageranya kw'abamanyi. Source ziri nnya mwe tujja amateeka agatufuga. Source esooka kitabu Allah, kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Source eyokubiri sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Source eyokusatu al-ijma, okwegatta kw'abamanyi. Source eyokuna al-qiyas, okugeraageranya kw'abamanyi. Wa amma sufiya, abula baba sufi balina sources mukaaga mwe bajja amateeka agabafuga. Source esooka al-masdar al-awwal, source esooka abasuufi mwe bajja amateeka gaabwe al-wahyi wa huwa al-kashf al-maz'um lil-awliya. Source esooka yeyokuba nti bakkiriza nti ba awliya baabwe bebagamba nti mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala babikulirwa ebyo bitamanyiddwa bantu balala. Seso esooka. Source eyokubiri al-manamat, ebirooto bo kennyini bibaloota babikkiririzaamu era bakolera ku ebyo bye baloose era beeziyizaako ebyo bye baloose mu kirooto. Kyova olaba basanga nga bagamba nti nabbi yandoosezza kino ne kino ne kino, nkole kino era neeziyizeeko ne kino ne kino ne kino. Taata wange yandoosezza nti nkole kino ne kino era neeziyizeeko kino ne kino. Mukulu wange yandoosezza bwe batyo. Ebirooto bo babitwala nti source mwe bajja amateeka agabafuga. Source eyokubiri eyokusatu walika al-amwat as-sabiqin, bakkiriza nti basobola okusisinkana abafu abaafa ne babaako obubaka bwe babawa era ne babukolerako. Source eyokuna an-nadhru fi al-lawhi al-mahfuz, abasuufi bakkiriza nti mubo mulimu abalina olukkusa ne chance etunula ku lawhu mahfuz, ku lubaawo luli olukuumibwa Allah kwe yateeka ebyama bwe n'okugera kwe, nti bo basobola okubeera bakkiriza nti mubo mulimu abatunula abaweebwa chance n'olukkusa okutunula ku lawhu mahfuz ne bajjayo amateeka ne bagakolerako. Wal akhdhu anil jinni, era source esembayo bagamba nti bo muzimu ku source mwe bajja amateeka gaabwe bajja eri amajinni ge boogera nabo ge baatuuma ar-ruhaniyin. Ar-ruhaniyin majinni agagabawo bubaka ne babeera nga babukolerako. Nabwe kityo yeeyo enjawukana ennene wakati w'obusiraamu n'obusuufi nga bwe tugenda okubeera nga tulaba biidhnihi tabaraka wa ta'ala wafuna batuzzeemu okusinkana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atugasa n'ebigambo ebyo, abeere nga atatuteeka mu abo abagenda okubula oluvannyuma lw'okubeera ku bulungamu ne baganda baffe abo abasuufi abaliidi oba muhibbiina. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abalungamya eri ekkubo eggolokofu, babeere nga bava mu kkubo lya sheitaani n'okubeera nti balagirwa sheitaani amateeka gaayo ge bagenderako. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abalungamya. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arabs Medicine bakuletedde enkola eya cupping therapy oba giyite hijama gye wandiyiise okulumika nga bakugyamu omusaayi ogw'omufu ogutalina mugaso mubiri gwo okutambuza omulamu obulungi. Wekwate ku nkola ya cupping therapy okwekuuma ng'oli mulamu bulungi ng'okozesa abakugu abaakuguka mu kulumika oba okukola hijama okuva mu Arabs Medicine ng'otawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo omuli okulumwa omutwe ogutawona, omugongo, amagulu n'okuyamba ku batawaanyizibwa amajinni wamu n'awalumiddwa ekitonde eky'obusagwa.
ate gwe omwami omunafu mu kisaawe ebibyo byateredde dda. Weekwate ku ba Adamu Arabs Medicine okunuunamu omusaayi ogw'obulabe ogusomba endwadde mu mubiri gwo. Ezimu ku nkola omubaka z'ataasuuliriranga okujjanjaba obulamu bwe. Basangibwa Mukono ku Golden Plaza edduuka namba 19 oba bakubire ku ssimu okutuusaako obujjanjabi wonna w'oli oba obalumbe ku WhatsApp ku noti 7 noti 4 246 535 oba noti 782 781 182. Adamu Arabs Medicine ku lw'obulamu obweyagaza. Adamu Arabs Medicine bakuleetedde enkola eya